Yes, webale kubanga okyaliko, webale kubanga okyaliyo, yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira Red Zone TV nga bulijjo. Bw'atyo onaba kubanga osubscribinga ng'oli mupya, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe, sijja kuwa kujjukiza nti kirira osubscribinga ku channel eno, kwata ku kade aka notification ogenda kuba tomissinga nsonga yonna. Genda olikinge, gy'okoma okulikinga information eno gye gy'okoma okubeera nga ate etambula etuuke ne ku bantu abalala. Nja kukusaba mu ngeri y'emu, genda mu comment section, teekamu obubaka, tubuulire wa osinzira okubanga ogoberera ensonga, ate naffe tujja kuba abantu tubategeeza nti tutambula naawe ebbanga lyonna. Teri comment gye tutasoma, teri comment gye tutayogerako, so kati gwe genda mu comment section, teekamu obubaka, tubuulire wa osinzira okubanga ogoberera ate ensonga zibeere nga zitambula. Omubaka akiikirira abantu b'Nakawa amanyiddwa nga Honorable Ssenyonyi, ate nga mu ngeri y'emu ye leader of opposition yakulira oludda oluvuganya mu parliament eye-11 ng'asikira Honorable Mathias Mpuuga ku kaadi eya National Unity Platform. Ayongedde okukola ebyafaayo, ayongedde okubanga ate alumya omutwe abasajja abali mu government eya NRM. Abantu abasinga obungi tebaasuubira nti Honorable leader of opposition omupya Ssenyonyi nti ajja kuteekawo embeera, wabula bibajja enviri ku mutwe, buli kyakola kibajja enviri ku mutwe, kubanga ate kati ennaku zino omusajja yafuuka mulala, yafuuka waddala, ebintu byakola bitandise okubanga byeraliikiriza abantu. Gye buvuddeko mu bbanga siddene ennyo yayogeddeko n'abavubuka okuva mu bibiina eby'obufuzi ebirala ebiri ku ludda oluvuganya mu kye bayise National Youth Symposium. Yabatuuza n'ababuulira ebyobufuzi, n'ababuulira ensonga Honorable leader of opposition, era mwe yayita omwo n'avumirira gavumenti ya NRM okuba nti yaggala social media, ate nga abavubuka bangi social media gubadde mulimu, era yategeeza nti bano abasajja tebamanyi kye bakola, era n'ayongera okutegeeza n'agamba abantu bano Facebook gye baggala ate nabo bennyini gye bakozesa okubeera nga bakommunicating eri abantu. Ssenyonyi yavaayo n'avumirira abantu abo mu kye yayita National Youth Symposium, mwe yakuŋŋaanyiza abavubuka okuva mu bibiina eby'obufuzi eby'enjawulo, naddala ebyo ebiri ku ludda oluvuganya. Waliyo n'ab'NRM be yakuŋŋaanyizaayo, era nabo n'abalaga ensonga nti wadde muwagira naye muli mu nsobi. So kwatyo leader of opposition emirimu gye ne giba nga gitambula bukwakku. Kakati olunaku lwaleero we twogerera essaawa ziri 3, naye ku ssaawa 2 zennyini amakya g'olunaku olwaleero abaddewo n'omukolo omulala, era waliwo omukolo omulala ogugenda mu maaso nga newe twogerera kati abantu batandise dda okuba nga batuuka. Abantu batuuse dda, embeera eri mu kubanga etambula nga bwe yabadde eteekeddwa okubeera nga ate embeera etambula bulungi nnyo ku Imperial Royal Hotel mu kibuga Kampala. Essaawa 2:30 dakiika kati ziringa 45 eziyiseewo olwaleero ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokubiri 2024 mu kye yayise presentation of the opposition priority areas, Office of the Leader of Opposition nga yetegese kino ng'ekulembeddwamu Honorable Ssenyonyi. Kakati njagala okutegeeza nti we twogerera omukolo ogwo gutandise, era bali mu kubanga bateekateeka okunnyonnyola ensi biki ye byagenda okubanga akola, biki byagenda okusimbako essira, biki byagenda okubeera nga asinga okutambulirako naddala mu myaka gino 2.5 egisigaddeyo nga yali mu office. Era ye yategeezezza n'agamba nti byonna mugenda kubitegeera. Abadde bamunyooma, abadde bagamba nti ayinza obutakola nnyo, abadde bagamba nti Ssenyonyi nga tetunnamutegeera bulungi, mugenda mutegeera olunaku olwaleero, mugenda mutegeera mu gino emyaka 2.5 egisigaddeyo. Nkugambye yamaze dda okusisinkana abavubuka okuva mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo ebiri ku ludda oluvuganya. Olowooza yabasisinkanye bagamba ki? Olowooza yabasisinkanye nga nsonga ki? Ebyo byonna mujja kubiraba in action, mujja kubiraba nga atandise okubiteeka mu nkola. Naye ng'olwaleero amaze okuba nga ate akuŋŋaanya abantu abakkiririza mu nteekateeka ze, era njagala okutegeeza nti ensonga yatandise dda okuba nga ekaluba. Abasajja bali mu gavumenti baali balowooza nti ono yajja okuba omwangu ow'okukozesa, naye ate abasusseeko ebintu byatandise okukola mu bbanga ettono ennyo bitandise okuba nga bibateeka ku bunkenke. Nga bwe twogerera olwaleero yamaze dda okuba nga atuuza abantu batudde dda balindirira okulaba leader of opposition nsonga ki zagenda okusimbako essira, nteekateeka ki zagenda okuba nga akulembeza. Kugambye Office of the Leader of Opposition ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokubiri 2024 lwe lunaku olwaleero, lunaku lwakutaano, presentation of the opposition priority areas, agenda kuba nga apresentingira ensi biki byagenda okusimbako essira. Kati n'abasinga obungi bye baali basuubira nti byagenda okusimbako essira ate yabikoze tannaba kwanjula nteekateeka. Kati gwoloza byagenda okusimbako essira bigenda kuba ate biriwa. Imperial Royal Hotel we bali essaawa zibadde 2:30 we batandikidde, era we twogerera bali mu kubanga bagenda mu maaso n'enteekateeka ezo. Nga bwe nkugambye Honorable Ssenyonyi ensonga azze aziteekawo, era agambye nti ebintu byagenda okusimbako essira byagenda okwanjulira eggwanga olunaku olwaleero. Kyokka ate
already byabadde basuubira nti byagenda okusimbako essira already yabikoze tanaba kwanjula nteekateeka zino simayo bontegedde bulungi nnyo agenda mu presentation of the opposition priority areas ebimu ku bintu ye office ye byegenda okusimbako essira mu myaka gino egisigaddeyo egy'ekisanja kye naye ate abasinga obungi babadde bamusoma nga balowooza ajja kusooka nakulambula basibe mu makomera nga Mpoga bwe yalinga akola ajja kusooka nakuŋŋaanya bavubuka mu bibiina by'ebyobufuzi ng'abasinga obungi bwe bazze bakola bye bimu ku byajja okuteeka mu pulogulaamu ye oba mu nteekateeka ye wabula ekisinza okwewunyisa ensi nti ate ebyo yabikola yabimaze yalambudde enguudo mu kibuga Kampala ezirimu ebinnya ezimu ne batandikirawo okuzikola yalambudde abasibe bwe yabadde agenzeko wali e Luzira n'agendako ekitalya n'amakomera amalala era yabadde awerekeddwako abamu ku bakulembeze abalala abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform nga balaba mu katambi ako yali Honorable Benjamin Katana ono kanso munamateeka mu kibiina ekya NUP akuliko Honorable Zake Francis Butebi kwaliko Honorable Namugga okuva side zeeri Sembabule n'abalala bangi baaliko era ensonga bwe zityo bwe yazitambuza n'ategeeza nti ye byomubadde mulowoleza siwe ebiri era kino kye kitegeeza omuntu okubeera unpredictable babadde bamusuubira okubanga bino bye bigenda mu nteekateeka ate yabikoze tanaba kubanga ajanjula kakati olunaku olwaleero olowooza enteekateeka ye egenda kubeeramu ki olunaku olwaleero bali mu kubanga bagenda mu maaso wali ku Imperial Royal Hotel mu kibuga Kampala ssaawa 2 baadde bamaze okubanga batandika leader of opposition tanaba kubanga atuuka okusinziira ku mawulire ge nnaakafuna naye ng'essaawa yonna ayingirawo naye jjukira ye muntu y'omu nkugambye mu bbanga si ddene nnyo atuuzizza abavubuka ab'enjawulo okuva mu bibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo mu kaweefube w'okwagala obbannyonnyola ensonga n'obbamanyisa kiki kye balina okutambulirako wa gye balina okubeera kibiina ky'ekituufu kye balina okubeeramu era ensonga z'okuggyako nakyemalira zituuseewa ebyo yabibagambye kyokka ate abasinga obungi bo badde balowooza nti ze zimu ku nteekateeka ezigenda okuba nga zanjulwa olunaku olwaleero wabula Joel Ssenyonyi ayongedde okubakuba ekimmooni ayongedde okukabatema ayongedde obbalaga nti ye ali unpredictable temujja mutegeera nga bwe mubadde mutegeera abalala nti gundi azzaako kino ayongedde okubanga abalumya emitwe ayongedde okubanga ateekawo embeera era abasajja bagamba omusajja ono nga tannategeerekeka abasinga obungi bamunyoma mu kutandika naye nga wetwogerera ebigambo byatandise okukyuka beebuuza Joel Ssenyonyi gwe badde balowooza nga si bwali omusajja ono taakalube era bw'anaakaluba tugenda kuzzaako ki Redzone TV kwoli ffe tubadde tulina okubanga tukuwa amawulire gano so kati gwe obanga okyali mupya nga tonaba kubanga osubscribinga ku channel eno kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate ne kade aka notification obere nga tomisinga nsonga yonna amawulire gonna agajja ogenda kubanga ogafuna tewali nsonga etagenda kutuukako singa oba otambudde naffe genda mu comment section teekayo obubaka bw'oba osobola okusharinga kwata link ya updates zino giteeke mu WhatsApp groups ez'enjawulo z'olimu ate abantu babere nga bafuna amawulire embeera ebere ng'etambula bulungi nnyo nyongera okwebaza muganda waffe amanyiddwa nga Mawejje Hakim munankyukakyuka ddala munankyukakyuka kkiriza mu nkyukakyuka mu kibiina ekya National Unity Platform ate nga muwagizi nnyo wa Robert Kyagulanyi Ssentamu muganda waffe oyo y'omu ku basinga okukola omulimu ogwo akwata linki eno n'abagamba bannange mulina okulaba amawulire gano mulina okuwulira updates zino mulina okukkiririza mu nkyukakyuka muganda waffe amanyiddwa nga Mawejje Hakim webale omulimu ogwo webale Katonda ajja kubanga ate akuddiza webale kubanga ate oteekamu amaanyi go mu nkyukakyuka eno webale kubanga ogatta ku struggle naddala ng'oyitira ku Redzone TV y'omu ku ba ambassador ba Redzone TV abakola omulimu ogwa nakyewa awatali kusasulwa era wewa ensonga bwetuuka ku nsonga y'enkyukakyuka bwebanga ekwata ku mukulembeze we Robert Kyagulanyi Ssentamu muganda waffe Mawejje Hakim n'abalala gye bali nyinza obutasobola bamenya mwenna naye olwaleero mmenyeeko era amawulire gano nga weereza muganda waffe oyo Mawejje Hakim tuwuliziganye mu updates eziddako Redzone TV kwokyali subscribinga tubeere nga ate tukomawo kuweereza